omanye ebyabayimbi tebaggwayo buli kintu akirabamu advantage. Kati Gravity omutujju asobodde okubeera ng'afulumya akayimba era nga kano akatuumye omukadde Namugerwa. Akayimba aba akatuumye omukadde Namugerwa osobola okugenda n'owuliriza obubaka obulimu. Jjukira bano emabegakaawo omuyimbi Fiina Mugerwa era abanene yasobola okubeera ng'akola bukubirire abasobola okuba nga basisigagana olw'ennyimba zagamba nti zaali zijjuddemu munnange ebigambo ebitali birungi. Kati ono agamba bwe nkuba akayimba omukadde Namugerwa kasobola okubeera nga kayitawo. Kale tetujja kugamba nti nno akakubidde oli Fiina Mugerwa kuba oli ye Mugerwa agambe Namugerwa. Mawulire asiga ssanyu. Omukyala Silivia Kemirembe yasinzira ku mukutu gwe ogwa TikTok era ng'eno alina abagoberezi abali 9,000 era ku TikTok akozesa amannya aga Queen. Kati mu mbeera nga bweri ono tube tusuubira nti omwaka ogujja Katonda ajja muyamba asobole okubeera ng'asumulukuka azaali. Kati bwe yaviriddeyo n'ategeeza nti unfortunately olubuto lwe lwavuddemu olw'omwana omulenzi. Abambuuza olubuto gana mawulire nadde saagala gabawa naye nina bakyali bange bali concerned ennyo. Bambuuzizza nnyo ne mpulira nga nange nkooye like kati kankikole generally. I had a miscarriage. Olubuto ne luvaamu. Olubuto lubaddeko complications. So yesterday but one nali ngenza ku KFC nali nakamala ogirya nga ndina bakyali bange bendi nabo omu ku boloya nga bandropping ewaka. Yeah, that's when I started seeing the signs. Ne banzirusa mu ddwaliro already ngera olubuto lwafuna dda complications nga luvaamu. Newankubadde guli gutyo agamba akyali mugumu era munywevu era asaba Katonda amusaasire kubanga ekirungi abbaawe akyali naye ate era bajja sobola okubeera nga munnange ateekamu omwana omulala. Kale katusabe Katonda asobole okubeera nga akugumya. Bwe tugendako ow'omukyala Linda Dane ono ebifaananyi byasobola okubeera nga bifuluma nga biraga nti omubiri gwe ekyamazima gwesaze nnyo. Kyalagira ddala nti akoze abamu ne batandika n'okubeera nga bakiwanuuza yandibanga munnange yasaatuukira gy'atateekeddwa okubeera ng'asaatuuka. Kati ng'asinziira ku mukutu gwe ogwa Instagram yasobodde okubeera ng'amalawo ebigambo by'aboogezi. Yakutte ka strip ne yeekebeza obulwadde bwa mukenenya era ne kizuulibwa nti ali negative. Ono agamba nti ebimu ku byongera omusitressinga n'okulaba nga afaananako ngayo mwamulabye omubiri agusalidde ku supiidi kwe kuba nti munnange alina ebirowoozo ebyekuusa ku family issues. So kale tetujja nnyo yingira bulamu bwe naye yasobodde okubeera nga ajjayo oba ajjawo ebigambo ebadde byogerebwa nti yandibanga munnange alinamu obulwadde obutali bwa bulijjo. Kale byebyo nze sigaba mulishini.